Wenna ali ku Robs Media UG webale kutulaba webale kutugoberera kugamba kimu subscribe like era sharinge olero tuli mu kanyomero kaffe manya omuntu wo ofune ekyomuyigirako ate nawe osobole okuva ku ddaala erimu odde ku ddaala eriddako. Olwaleero mbaleetedde omugenyi waffe era ono nga ye Sulaiman Ssebugwawo journalist oba munnamawulire agenda tunyumiza olugendo lwe okutuuka wano waali lubadde lutya era biki ebyo ebyamusikiriza okuyingira mu mulimu guno ye gye nvudde we afaanana atya. Wuliriza ebigambo bino biyinza okufuna eddaala oba level kwe bikuteeka naawe n'osobola okuba ow'omugaso mu nsi eno gye tulimu. Asebo nkwandiza ku Robs Media UG nsaba obuuzeeko abatulaba essaawa zino omukutu guno gutuzaamu essuubi mu by'omwoyo ate n'okulaba nga tuva ku ddaala erimu ogenda ku ddaala eriddako. Bangi bayinza okuba badde nga bakulaba ku TV naye nga tebakumanyi naye bafunye omukisa okulabako. Kusaba obabuuzeeko era obeeyanjulire. Kale abatulaba ku Robs Media nyongera tena mu kubebaza nenga tedobozi yankulya muganda wange ono ate okubasaba okubanga musubscribinga musharinga ate era n'okucommentinga nayo kituyambako okutereza mu bulya mu mpereza zaffe. Nze Sulaiman Ferrah Ssebugwawo nzalibwa omwami Tomusange Mansulu atudde ekazaawo neddira musu akabiiro kaffe kaba kayozi omukulu w'ekika atudde Sema Mawokota. Omubala gwaffe guvuga nti kivu kizze okuluma n'okutwalana. Seba mba ntambudde ng'omusajja omuganda. So nga bwe yabagambye nze nja ttambula omulundi oguddako olw'okuba ye omugenyi waffe olwaleero. So tujja genda maaso. Sebo waliwo abakulira obuwulizi n'abakulaba. Ssebugwawo yaani? Ssebugwawo muntu ng'omuntu omulala yenna. Weewaawo Ssebugwawo y'omuntu akulidde mu mbeera egamba nti kino nkisobola. Ye muntu akulidde mu mbeera egamba nti kino nkikole ntya. Ye muntu akulidde mu mbeera egamba nti gundi akikoza atya. Muyigako kirungi ki. Bw'aba agudde mu ntata ne ngamba nze eyo ngyewala ntya okulaba nga ngenda ku ddaala eriddako. We always work to impress but then at times we have to succeed in life because n'oba olina gy'okulidde n'oba olina gy'otambulidde ebiseera ebisinga onoonya kirungi. Abantu fenna nga tuli mu mbeera yonna yagalagana buli muntu akola kuba mugagga kuba munakasente mu nsawo kubanga asobola labirira abantu be. Kati Ssebugwawo y'oyo. Buli kiseera njagala kulaba nti ngenda ku ddaala eriddako era nze ninako ne gwe nagambe yali ankozesaako emabega ne mugamba nti mukama wange emyaka 2 gye nkukoledde kampuni njongeddeko oba ngiressenga weeri. Nagamba okutwaliza awamu kampuni eno ojongeddeko kinene nnyo. Kati nange nenzira ebbali ne neebuuza kampuni eno ennyongeddeko ki. Nagenda olaba nga nze nkolera kampuni tenkolera n'empitaawo bw'ofunza oyo nze. Nga tetunnatuukawo omanyi nti wayitako mu primary ewalumu twali tunyumyamu n'onnyumizaako kasitoola akamu nga walina kampuni yo nga yekola kusala enkoko mu kyalo kyonna. So soko ombulire mu primary yeeyo obulamu bwali butya era watambula otya okugimalako ne challenges awo zoyinza okuba nga wazisanga naye olw'obukujjukujju n'osobola okuziyitako n'ova ku ddaala ate eryo. Kakati ntandika olugendo lwange olw'okusoma yasoma bayitanga Anti-Mire Nursery School. Kati lyafuuka erinnya linziruse muntu njadde jjukira maaso njadde bagamba Anti-Mire woba omanyi Emmanuel College weeri ey'ekazo ng'oyambusa okuva ebwayise n'oyita ku happy hours awo n'oyambuka waggulu. Anti-Mire isomero erisooka ali waggulu nga ku St. Luke awo ku ddwaliro. So kati omukyalo oyo bamutanga yalinga ng'erinnya lye ye Mire
nakola essomero nalituma anti mmire era bamujjukiraawo wabanga n'omusomesa gwe bayitanga Uncle Sam yali omwami we ekazaawo kati naawo nga yebanzalera kalongooti awo ova ku mbuga ya Namasola awo Muganzi Lwazza kyengulwawo kalongooti k'MTN olinzaalwa za mu kibuga wakati obufunze balina olugero lwe batera okugamba osula mu kibuga nga kalooli nvaako kakati wemala okusoma nasare yange natuuka omanyi nabeeranga nali mu biseera ebyo nze yali omuto mbana bamuzeeyi kati nga bakulu bange bano bankozesa nga ebakoowa essomero bonna twabeeranga mu ssomero lyerimu kati webakoowanga essomero ng'emboka esusse nga baŋŋamba omanyi Sula bamutanga Sula omanyi kati leero oddayo waka muzeeyi musabe atukyusa essomero kati nange era bati musabira nga ntuze mu P1 ti muzeeyi ono tukooyewo tukyuse natwala kusomero bayitanga Kazo West eryali ly'omwami yali munnabyafuzi ebiseera bamutanga Wandyaka yali musajja w'Enansa naawo Kazo West nga yatwalaawo ti nva ku ssomero ly'omukulu Wandyaka muzeeyi wange afunamu obuzibuzi bwawo batuzze Ekawempe Ekawempe walengayo essomero bayitanga Bright Future ery'omwami Kasumba Elias amanyi okyagajjukira ddala bulungi nali mwana kujjukujju nga sserabirawo empise ow'omukulu Kasumba Elias awo waliwo n'omusomesa mulala bamutanga Master Mukalazi yasomesanga science n'ensomera awo paka mu kibiina ekyokutaano kati ekibiina kyange ekyomukaaga nkisomako half term esooka muzeeyi wange ng'ebizibu bifuukidde ddala ebizibu kati senga n'atusaba n'atutwala e Masaka wali essomero bayita Kalungi primary school oba omanyi eruka yawo kyamina noyitawo mu Bulakati ng'olingadde erusango eruka yayo ntegeerawo kati awo munda awo mu luka yawo mu nkoko w'osalira era nakyo nno tawuni saagenda mu kyalo eri wansi mu Nsokolo mu Kikoota kati wentuuka awo n'ensomerayo nga omanyi kale nti omutindo obadde nagwa mu kibuga togenze eri kati natuukanga ku ssomero nze omu ku baana abambala engatto ate nga gwe sita nali nsamba akapiira nga ndi mulungi mu kapiira va kati nti otuuka n'ofuna obuvunaanyizibwa obulala n'obaako ebirala byokola era ne bannyamba nemba nga nsomera kapiira naye era ekyo kyogambye ekyakapiira nange mu primary nalinga terakulukutira mu kamusanvu ako bade manyi wakulukutira mu ggoolo mu kamusanvu ako nange nali wa tabu nnyo kati nsoma tamu esooka n'eyokubiri ku Victory Kalungi e Masaka eyo ng'enkola yange nungi okusinga kubanga nasanga abaana nga omulembe tegusobola kumakinga ogwo Kampala n'ogwa mu kyalo nkukakasa nti bampa interview nali nsinga kukola bubi mu kubala nkwali kwagaana okugatta okwo simanya find X balina kuleeta buseke era ng'oli we yayimba nti ate mu bukulu nagoba ba X ebyaddala nkukakasa bampa interview okusookera ddala yali yakubala ne baŋŋamba nti max ze nafuna tewali mwana yali azifunyeeko ku ssomero eryo mu kirasi nga nnungi n'ate nga kwosinga okutya ng'ate nze kwensinga okugwa bagenda okuleeta simanya SST science English ate English paka nakati era njagenda kuwandikayo n'akatabo oba nkagala mulimi Luganda nkalindiridde kakati wajja abazungu ku ssomero infact Ediboy gwe nasangawo bagoba mugobe amugamba tosanya kulembera muntu ono kakukulembere ne bamujja yali HP ne bamufuula assistant HP ekifo ekitaaliwo ne babumpa wembukwatamu awo mukama nanyamba muzeeyi wange naaba nga tereddemu e Kampala nenkomawo ku P7 kusoma bayita Victory wa anti Victor awo netusoma mukyalo yambeererawo nnyo ate jigo omutindo gwange kati gwali gusseemu ng'alina okwongera ng'omanyidde biri ebyeri nti tuyisaamu buyisa kuba biri ne mukyalo nze namalanga ebbanga ne mu class ndowooza ntula butuuzi akubanda wemba nali mu P6 kati bo bali bakyali ku level ya P4 5 byabasomesa si mu bubi ge mazima gwe mutindo gw'ebyenjigiriza gwe twalina mu ggwanga ebiseera ebyo simanyi bakati ate gukyali gutaba twavaayo actually era wakyali amasomero mu byalo ebyo nga ddala level yaabwe ekyali wansi nnyo so mukama wanyamba muzeeyi wange n'aterera e Kampala nitukomawo era ne baganda baffe era nale twabeeranga ffenna kati nekomawo ku Victory I trust and believe mutindo gwali gusseemu n'omukyalo oyo bami mungu amumuze mirembe yava mu bulamu bw'ensi mu 2018 awo yatubeererawo nnyo abaana bangi
yakola ekitundu natuyamba essomero lyetiddayo na center number naye natusomesa mu ngeri yonna kati ate omuzeeyi wange juko obusente bwali wakugattiriza n'agumiikiriza n'ensoma okumaliriza nga P7 ngiwunzise n'omaliriza P7 awo kaakati nga tuzeeyo wali ofuna di ekirowoozo ky'okutandika kampuni yo awo wenyini P7 mu vacation tuli waka kati muzeeyi wange bamanyi musajja musiraamu ku kyalo ano mweje unsa si haji ntuba yagenda emaka Mungu tanaba musobosa naye I believe inshallah ati si hija njaji mwa mzee kansa Mungu amunkumire ka kati ninyo amina kinyinza okumuwa amina naye senior one muzeeyi wange bali bamutawanyanga ebizibu bigenda kati nga katishon yako kabulamu fees nga abulamu nina mukulu wange bamutanga nkaluba mmedi yali mukujju nga namukwano nga mutakato era abasinga bali bamanyi mmedi ne kato ba Luganda nenga just bukujju nga bapanga bagenda kusema ita St John's balimba director anti mzee wafe ali bweru naye abaana tebannasoma tubadde tusaba abaana bano basome mzee wakoma akasanda agenda kakuwalumu mukulu bamutawiriba uliba fosario wa St John's High School awe kazo ngagamba abaana bajje basome naye somo yali akaligula kati ngo okusoma kuno tugenda ne tusoma naye bitabo peni akasanda ko kulya ngakabula kati ngeje nali ndi mwana wa musajja musiraamu ku kyalo ate nga mzee wange tebamanyiko kintu kyonna kibi ngedda luli abaana libaawo nenga nange sinze mwana omubi ennyo ku kyalo kati natandika nno mpola ewa neighbor bo tebaali basiraamu naye kyabeeranga nti nga kizibu okusala enkoko ne batuwa ne tulya nga si musiraamu yandisaze esooka olindemu awo onzijukiza nga ndi mu secondary nina omwami mukwano gwange musomesa ali okutaiba bamuyita Medi teacher Medi naye lumu nga tulunda enkoko zaffe nze naye lumu enkoko yali erwadde nga ndaba eri mu mbeera nzibu nze nenjijjako omutwe swi nkulayirira teyali ankoko era bamudini waffe kizira kakati omwami oli bamuta mwami Sempa era ye neighbor waffe ku kyalo awe kazo nampita yajja nsalireko ku nkoko eno mumalo gisala nampa nusu 15 njijjako bujja mutwe kyandibadde kirungi kumujjako sente kuba yali mukwano gwa muzeeyi nga ataka sente nkeetaaga nga kasobola okunkolera bye kakola ku ssomero nengakwata ye enkoko emu mba nzirayo kati naye batabani be nga bamuletedde enkoko endala lunaku lukulu nanga Ssebugwawo sula jangu waliwo n'endala nensa kati ngendo maliza nga ndi mu 10 mmeka ngolo buli enkoko ogisayira sente mmeka nze saamanya mu mwendo gwa kusala sente soka kusala nkoko yeye yakwata musana nampalo 15 kali nze nenkiteka mu 20 enkoko bagisalira nusu 10 mmeka wasala enkoko eyemu nakusasula nusu 15 kati bamuletere endala addamu ampita ngendo maliza nga sente zenina mu musawo zile 10 mmeka kitegeeza olonga obaliridde enkoko zo 3 njijjako mutwe neweewa price nebeekongolera nebejjiramu nebyomu neweewa omuwendo tikati buli enkoko ya malo gisala neighbor we amubuuza ani akusalidde ku nkoko nonya omuntu ansalira ku nkoko yali mukyala bamukyanga mama Benita yali mukyala nga mukyotala mukyala omuvubuka wano omwana mulungi abamu n'okukyala baje bamanyi nali kasirifu nga bampita kati oyo ate yengeji yali mukyotala yali mugagga noyongeza enkoko kati ngendo kizulanga nkeerewa ngona wabambisa omusalira ate wali ono mulala ayagala naye nakakwano kange wakaitanga ka Ruben then mukwano gange omulala bamutanga Raymond nga tutandika mpola kati nga nze manyi okusala nenzijjako omutwe ye n'amaliriza n'akongola nengenda ewaddako nengisala nakola ogwo omulimu era nzijukira lunaku lumu nanyuka n'emitwalo nga 8 kitundu mu kusala obusaze enkoko olunaku lumu si wiiki olwo bizinensi ekulu eva ku ddaala erimu egenda ku ddaala eddala paka nakati enkoko ya supu eyo sigirya yakukeeta banga bawasaliranga olinga nga ayagala kuweeko najjukira go wagisaze omusaayi kyebyo bityo kakati munna eno nekikula era ndooza kino kyo nakiwala paka senior 4 olwo ku kyalo nga bakuyita linnya ki kati omukinjaji omusazi w'enkoko bayaka bali mpitanga mu nkoko tu naye batumanga obwana nti genda wali eri waliwo omuvubuka asala enkoko era kajja nonyo nasala enkoko
nemba isamu eggali awo nawone kazo nenskida paka eri wansi kalinga almost nekusomero wensomera baneiba nze mbasalire enkoko kadi kusomera abaana bano tebakuyeeka abaana bano baleeta nnyo zinikine tebamanya okola mulimu gwe n'obulamu n'akasenteko gwe n'ojja eno mu class era ng'oli omusala njagala sente. Okay, kakati abatulaba ku Robs Media era abatuwuliriza tulaba omukulu ono ava ku ddaala erimu kati ate atandika okuyiiya atandika bizinensi ye ey'okusala enkoko byakomawa ava atya ku leve ye ey'okusala enkoko ate akule afuuke munnamawulire ow'amaanyi ku TV station emu eno eya BBS Telefina. Kusaba olindirire mu kitundu kyaffe ekiddako ogenda okwongera okumanya yava atya ku level esooka ogenda ku level endala. Subscribe, like and share. See you then.